mwebale kubanga mutugoberera ku mikutu gyaffe egy'enjawulo Redson TV, Shalom Television Uganda, Timu Kyagulanyi TV n'emikutu gyonna okusinzira okubeera nga tubaweereza tebambulidde Patrick nga bulijjo mbakulisaayo mu puroguramu zaffe zetuva okuba nga tubaweereza mwenna abatambula naffe mbeebaza nnyo mwebale kubanga mugyekuumirako abatulabira ku Redson TV n'abatulabira ku Timu Kyagulanyi TV n'abatulabira ku Shalom Television Uganda, emikutu gyonna kwe tusinziira kwe tutera okusinziira okuba nga tubaweereza. Kati olwaleero nzize ne Isaac Tomusanga oluvannyuma lw'ebbanga tubadde tubulaŋŋanye naye olwaleero asazeewo n'agamba kanzije ensonga ezimu naffe tubeere nga tuzenyigira mugeera bwe mbadde nzijja mu kugamba waliwo adde bamumbuuza omusajja oyo nga takyalabika kati uno omubaleetedde musomesa Isaac Tomusanga nginamu waye eddakiika ng'emu bbiri asooka abeeyanjulire tugende mu maaso n'ensonga zaffe zonalebo abantu bo babadde bakumbuuza omusajja yabulirawa babanga bamuwamba era nkomyonga wetwatandikira wetubadde wetwakoma wentandikidde banesesa okubalaba amannya agange nze Isaac Tomusange omusajja omusomesa ava Emugoye mu Kalangaalo mu Jena District mu Kina North. Ekigambo ky'abasomesa abantu bakitegeera bwe kibatawaanya ndi musajja omusomesa asomesa ku universities ez'enjawulo mu Kampala nagwe mulimu gwange ogumbeezaawo era nga ndi musajja munnabyabufuzi atambulira mu National Unity Platform kaipate yange alwana obwezingiriro okulaba nga tumala obwa dictatorship mu Uganda muno nga tusibula Museveni ne ttiimu ye n'abantu be bonna buli kafu konna ak'eggwanga nga nange ensinzireyo gye ndi mu katono k'ensobola okulwaniramu omanya bagamba saketo nalandira mu kaki mu kasabo k'empolampola nali Mityana North nange mbasiguukulula ndabe nga sigula Museveni ne ttiimu ye n'abantu be bonna n'ab'endowooza ze zonna bagende beeyongereyo eyawala so batuvire mu kitundu kyaffe. So mu ngeri njagala okubeebaza bannange nti mwebale nnyo mwebale ddala kubanga mwekumira ku mukutu guno. Njagala okwebaza bannange mwenna abagula data wammwe ne muteekako ne mulaba omukutu gwaffe guno ogutuwa ebintu by'amakulu ogutuwa ebintu bigenda mu maaso ogutuwa updates mu current affair ogutubuulira buli kimu ekigenda mu ggwanga lyaffe n'ensi yaffe nga bweyimiridde. Era mu ngeri emu njagala okwebaza baganda bange empangana nabo ab'Emityana eyo ab'e Kalangaalo Bulera ne Kikandwa mbeebaze nti bannange mwebale okukola essaawa zino enkuba etonnya ne mwebale okubanga musobodde okuba nti musize emmere yaffe mugisimbye bulungi nnyo musize essaawa y'okungula ejja kutuuka tukungule. Mbeebaze okuzayo abaana ffe mu masomero baana batandise okusoma era omwezi ogujja akyo ogujja ogw'11 obuggwako amasomero gabummula bakandidate class batandise dde okukola ebibuuzo nange wendi awo ekiyogaanya enkya nga tusabira abaana baffe ba primary RC ekiyogaanyi kijja kubeerawo bulungi nnyo era mbeebaze n'okuwagira abaana baffe okusoma namwe basikirindi abasoma abatulaba aba university n'ebifo ebirala alaba omukutu guno bane mbasaba musome kubanga obukusoma bwetusuubira essuubi lyaffe erizo tuyimirizaawo bw'oba ofunye omukisa okusoma gukozese kubanga eno gavumenti ya Museveni teyagala muntu ali bulungi teyagala muntu yasoma kyova olaba ennaku zatazisobola okutwawulayawulamu nti omusomesa wa sayansi ono arts batuttire ddala tebaagala bintu byanjigiriza genda mu maaso ayagala atukumire mu nzikiza obwebafu tube nga ffenna tuli awo tuli baavu manye omwavu yafugika naye sisitimu ya gavumenti yaffe nomwe tuli yeegamba nti omwavu tafugika omugagga tafugika baavuwaza obafuge ye kati yengedde naye tulina okusaba amagezi gonna okola nga twerwanako mu ngeri nesoboka chansi gyesigaddeyo okwerwanako yakusoma chansi gyesigaddeyo okwerwanako yakwekolerera abavuka gye muli mukole n'abantu abakulu mukole muwa abaana ffe tubawagire bakole temuddawa mu kuzinga ngalo obasobodde okukola tasobodde kyakukola naawe yiiya tulaye nga nawe okola ki ofuna ekyokukola manyi gavumenti tekikkiriza era tekwagaliza okole obe kubeera mujjambo yagala okubeera nga busaba osabiriza naye manyi tujja kwerwanako bwerwani tusobole okulaba nga tukola ki tuva mu mbeera gye tulimu kubanga nze nina endowooza nti we tuli si we tusaana okubeera tuli mu mbeera nti gavumenti eno tukulembera emyaka 37 esaawa tugenda 38 tugenda okuwera myaka 4 naye nga bwetunyulira amakubo mwe tutambulira bannaye amakubo tutambulira mabi nnyo n'okusingira ddala wano mu Kampala wava ekonomi ya Uganda bwagikontrolinza abakutte ekonomi ebyenfuna bya Uganda byonna biri mu Kampala makubo mabi nnyo ate budde eri ewaffe gyenva Mityana ebulera awo bw'ojja wano Ekikandwa ekkuba eriyita ebbambula awo jangu wano waffe ekiryokya erigatta
erigatta matte ku mutetema ikuwe no ddeme neno liri avunanyizibwa tawulikola kole bulungi bwansi recently nga nkulemedde bannange ne tuzimba ekitongole ne tukiziwamu ettaka ne tukola naye kati enkuba yazimu okutonnya era ekitongole kitandise okukola ki okwetema era amazzi atandise okuyita ku ngulu so embeera gye tulimu nzibu nnyo naye bakunga bali eyo tujja kwekolamu era omulimu tulenga tukyekolera kubanga fe gavumenti bagyesonyiwa tetukyalinamu ssuubi tetutandika okwerwanirira ffeffekka nga kabaka bw'atulagira nti bulungi bwansi bwe tuyinza okweyambako so mu bulungi bwansi mwempita nendaba nga nzirabiriza ekitundu naye ate bwe tumaliriza gavumenti tetukkiriza nakukola bulungi bwansi kabaka bwe yatulagira kubanga twalikola bulungi bwansi nga mwenda abasinga mwabira ku bikutu akti okuva omubali siddangako wano eno mwabira bwe twakola bulungi bwansi tulongosa ekibuga kyaffe ekyabuleraawo baneetera abawanvu n'abampi nga bazze bafuutusa emitiyana eyo bapato zizze zajja bbiri bazaliza nesatu yazigyereko abasajja bayitirivu nnyo ne batutiisatiisa abaana naye nga sina kyemenya mateeka okukola okuli omulanga gwa kabaka tukole bulungi bwansi noleetera abasirikale bwe bati abangi ennyo ekyansanyusa ne bannamitiyana bana tebasanyuka batuyimiriza naye kimanyi eno struggle tetujja kuwummula struggle continue tukyagenda mu maaso tukyerwanako kubanga nga twejja mu buwambe bwe tulimu kubanga oyinza okudda n'olowooza nti ze siri muwambe naye mutuufu tolina ddembe lyo kubanga eddembe ly'obuntu lirinyiriddwa nnyo mu nsi yaffe eno Uganda tetulina okukola nga tulwana tufune eddembe lyaffe tusobole okubeerawo nga tweyagalira mu nsi yaffe bane bannamitiyana North Kalangala Okiryokya awo Matte Nakwaya mwena banne mbalamusizzaako nnyo ogenze noyogera ku kyokulongoosa oba ku kyokujja aba NRM mu kitundu esaidi zeeyo wano mitiyana wonna tubadde tumanyi mitiyana nga area ejjuddemu opposition naye okusingira ddala National Unity Platform mweno area yammwe mwekka abasigaza wano NRM omusajja yonogere tugenda kukola tutya okugjawo NRM eno essaawa zino twogerera NRM tekyaliyo era njagala kasibanda Uganda abawuliza Kibedi twamugobadde ennaku zimulira simanya ali Japan baali luddawa takyalinyana mu constituency wabula yatukiikirira naye wali wudde kateesa kigambo ki ku parliament tena kye yali ayogere tabeeramu mu parliament kati kibula nti constituency yaffe eri deserted eri ku kazinga yo etalinaako mukinaji akafaako kyobulayo Kibedi bwe batasobola kukola omusobola okumugjayo ng'omuntu bala NRM kuba tebalina kibakyayinza tugattako batandise okukola butulugunya baki bantu ba mu kitundu nga batulemesa okweyagalira mu nsi yaffe oba mu ggwanga lyaffe tumalako ddembe naye nga fe bannayuganda bannamitiyana North nga bwe tuli eyo benkulembera nabo mu struggle eno nze mbagamba kintu kimu tugume tulwane twali kintu kiyinza kujja mu ddembe okunya nga twerwanyeko bwerwani bano abasajja batutya okusinga ffe tulowooza njagala okozesa ebigambo by'omu president yali mu Amerika yagamba nti challenges zitiisa oba ebitiisa bikola ki bitiisa naye ffe tutiisa okusinga bo ffe gyenjagala kakasi bo batutya nnyo okusinga ffe tulowooza nti tubatya batutiira ddala kyobula buli ssaawa bavugyayo amaanyi gonna mu kantu akatalina makulu ne bayitira Isaac Tomusanga omusomesa nzaani ddala ng'okwatira ebulera eri ewaffe nga tukola bulungi bwansi atalina wadde akasaale atalina wadde empiso ku lunaku lwa independence basirikale emipiira gyaffe gyali tutegese ne bagigaana olw'okubeera nti just amaanyi bakola ate gwe tulina kubasaba busabi nga tugenda okusaba omupiira ekyalo n'ekyalo ebiriraani nga nyogera okusaba omupiira gwabyo era kutegeeza polisi wali otegesa activity abantu bagenda kuŋŋaana polisi wali egitegeezaako nekuwa olukusa ate nga ngitegeezaako oba nekuwa obukuumi yenkola yaabwe yabadde kite balowooza bwenna buli omwala oze gyasaalibwa nze gye nzaali wange emugoye bwe twasambanga omugoye ng'esamba n'ekiryo kyo bakikuuta ebyalo nga birirandiganye mwagendaga bugenza bavuka ne muganda nti omupiira gaffe weeguli ekisaawe eki nga mugenda musamba ne mwekuba era ne muvayo mu ddembe kati polisi tugyetaagisa ki tutandise gyetaagisa ku nnaku zino nga tubalwanyisa ebyo byonna byonna byenkola yakutiisa era Isaac omusomesa Tomusange lwakikozere balowooza nti abatujju bazze kuba tebakikola nze nzekka ne ku kitebe era wawulira ebyaliyo ku kitebe kya Nuupu era wawulira batulugunya abantu n'emityana n'emubende era byaliyo so kitegeeza bano abasajja balina endowooza zaabwe za kisiru kiri awo bwekitebe ekyo kyakupya so kyenvire gamba nti kati ffe ng'abanuupu twongere mwongezi maanyi tule nga twerwanirako eddembe yaffe tulikomyewo tule nga tulwangula abasajja bano manyi tulina obukakafu obugenda okukola ki obawangula essaawa yonna bayinza n'okutya ne badduka bo bennyininyini ne batuviira mu nsi yaffe ne badduka budusimbe ne bagenda awala nje bayinza okufuna obudamu wootabadde wiiki eno yennyininyini gye tulimu twawulirako proposal ey'okukendeeza numbers mu paalamenti kuba bannayuganda bangi bafuddeyo nga boogera ebigambo ebyenjawulo buli muntu alina endowooza ye naye twawulirako ku kiteeso ekyokukendeeza numbers mu paalamenti
mwenga abe side ya national platform oba opposition oba kwenga omuntu nganze omuntu ekintu kino kirabo otya kitugattako kibagattako mu muntu kasikaje mulwanire kati nganze omuntu era Munnayuganda yagala ensi yange ogenda mu maaso bw'otunyulira ennamba y'aba area MPs baba MPs be tulina mu parliament bali 529 beg your pardon 529 eyo nnamba nnene nnyo okusinziira ku ekonomi ya Uganda kusinziira ku mbeera y'eggwanga lyaffe lino kubanga Uganda ensi yaffe enjavu tugenda mu bantu obukadde 5 tugenda bukadde abantu 50 fine naye bwetunyulira baka 529 kinene nnyo kubanga abasajja abo tetubabeerawo mu kifo ebyo oba area MP nga bayimiridde okulwabo bayimirira okusinziira mu wa musolo nga banyonyunta omuntu wa bulijjo nga banyonyunta omuntu atasobola na kulya kyamisana nga banyonyunta omuntu atasobola na kumanya tikyanakola enkeera nga banyonyunta omuntu bizinesi ye gyatandise omwaka oguwedde kati eri mu kuggalawo nga banyonyunta omuntu alina omulwadde nga tamanyi nakumanya oba naafuna eddagala linamujjanjaba amasomero gakutte mu bina tubeera tutya n'abantu ababaka 529 kintu kinene nnyo naye nkimanyi Museveni tayinza kikola kubanga ye akikolanga platform y'okumukumira mu bukulembeze era bw'alaba nti waliwo wano waziwo opposition oba omuntu we gwayagala tagenda kujja ng'amusalirayo ka constituency ng'akamuwangajja ng'abeera bwesi bwe zigenze ziwera naye ekintu ekyo si kirungi era senga kisoboka kyabeera kikyusibwa naye nze nkimanyi gavumenti eneddako era erinamu ensa ejja kukikola ejja kkenza kuba erya MPs kiba kiza ne district jazikendeezaako tube nga tuli mu kintu ekiri manageable ekintu ekisoboka naye kati essaawa zino sente z'omulimu zimala gagenda buli omu tamanyi kyaliko omuntu n'asonda ssente n'aziteekayo ne bezibulira awo okusasulira omuntu atalina kyakola kuba kati otunya abasajja kumaliza Uganda otunya abasajja 529 abasajja betulina aba MP mulina aba MP bamaze emyaka 2 n'ekitundu nga tagenda wadde akagambo n'akamu wabula nga nina abantu bakiikirira wabula nga tayogerako kigambo n'ekimu kifuluma so mu ngeri ezo endowooza waliwo ekitali kya bwenkanya siwabeerawo chansi revising oba ekyusaamu wala tugendeza ku paalamenti yaffe kiba kituufu ekyendezebwe mbadde nina kenjagala okuddukiza simanyi bawalabye omukyala bwe bamuyita Lilian Aba woman MP owa disitulikiti ye Kitigumu baserabidde yavuddeyo n'agamba kyabazadde bonna era njagala ndeeta ekino nga wetugenda mu nsonga ya Kibalama n'abantu abalala abawambibwa yategeezezza abantu ab'eŋŋanda z'abantu bonna abawambibwako abantu baabwe nga tebamanyiiko mayitire gaabwe omukyalo oyo akiikirira abantu b'Ekitigumu yabadde ku NBS n'avaayo n'ategeeza abazadde bagende mu kkooti baloope mmwe ab'NUP nti mmwe muviirako abaana baabwe okubawamba mubatwala mu bifo gye batakkirizibwa mubateeka mu bikolwa gavumenti byetayagala gavumenti nebawamba kati omukyala yagambye abazadde n'ab'eŋŋanda bagende mu kkooti babaloope mugenda kiwona kino munaabawona oba bwe babaloopa tebabasiba ekibiina tebakiggalewo omukyalo oyo ali ku level yakiyabwe MP mukyala mubaka mukyala akiikirira abasana olyoka olaba abantu bali mu parliament abasinga obungi tebamumanyi simanyi lwaki era kino oba yensonga lwaki batazana kumanyika omuntu oli mu parliament okiikirira abantu ku national level ng'oyogera ekintu bwe kityo oli ne wabeera nga mubbi wa nkoko nga yabbye enkoko bamutwala mu kooti n'awozesebwa n'abantu ne bamanyi bamusibiddewa katugezi kati kanzikirize nupu yaba yekulembeddemu abantu batwala mu bifo gavumenti gye bakwatibwa ekyebuuzibwa gavumenti bye bakwata bali ludda wa gye bakuumidde kyekitusaba era kibala n'ababaka abanuupu balimu ensa mu palamenti bo bagambye yes bakwatibwa balina emisango twali agaani naye wa gye bavunaanirirwawa waba gye bali ishu yammwe teri lwaki babakwata wabula ishu twagala babatulage wawe bali kandi okutandikiraawo naye kati essaawa tewali n'omu abamanyi tuwulira bulizi manya tuwulira bakibalama owulirayo baani tewali amanyina gye bakola ki gye bali so kati wakuja bwenda bamukyete bo balaba atisi bali mu prison yawe mitiyana sadiza mitiyana kitalya batiro baleta naye ate nabo baleeta babawuliza mu ame court kati ame court omusiviliani oba kusibirayo bati wolizaayo otya olina musango kigowazizza okukwata ku bamaji muli civilian so kati nze ebintu bwe bityo bwenda MP omuntu ali ku level eyo omukulembeze ali ku level eyo otandika okwogera ebyo bikusaagirira asaaga ndabye ddala nga gwolya mu nsi yaffe olukwe naye akyali mubisaagiramu naye ne banaamukwatako naye omanyi guno gw'omupiira bwe guba gulya wa munno olowooza nti nze ndi safe
ni nawe ewe kikola kijja kubanga yinza okweyibaala nti kati aliwe gambi district Kitugumu naye sawa ne Kitugumu kijja mukola kijja mutuka kule banamukwatira omuntu we bali mukwatirako baawe ate njagala bakwate baawe sagala bakwate ye bali mukwatirako baawe balitegeera nti omuntu bamukola n'abula notamanya ne gyali kiruma kubanga oyinza okulowooza Mulamu yafa yali luddawa so ekintu ekyo kibi nnyo era nze mbadde nsaba gavumenti bekikwatako bonna bw'obanga yayogedde ekituufu ti gavumenti yekirina era naye mbadde njagala gatwe ku lisiti y'abo abagenda bayogera nti gavumenti yerina abantu baffe atuyambeko okubatuleetera atuyambeko okukulembera abali abavunaana no bagende bagiwawaabire ng'abalazi ddala abantu babwe gye bakola ki gye bali kubanga ffe abamu abasinga ba activist abasinga ffe abawabuzi era balindidde okuyingira paalamenti essaawa yonna ekituuma kiri ekintu kimu kiba kyetulwanya kiri ekintu kimu kulabanga munauganda n'eddembe lye kulaba nti obeera n'omwana wo omanyiwa waali omwana we abaziza omusango agenda awozesebwe buli omu akitegere nti mutamu gwamusinze oba yagusinze naye okudda mu mutandika otulimbalimba gavumenti yebalina gavumenti yerina okutukuumira abantu baffe babeere nga tetubalabako gavumenti erina obuvunaanyizibwa okukuuma abantu n'ebintu byayo naye nga buli omu amanyi kyali bw'oba olina essimu yo nga bwe nina essimu yange ngimanya eri waneene era kikakata ku gavumenti ogikuuma nga tolina omu aginzibyeko naye nga ngimanyi nze nkola ki nze njirina so kati n'omuzadde yazaala omwana we drone ezijja zimuyoola n'abuzibwa gyatali oba omazeeko eddembe lye kubanga yali badde kirungi n'amanya ti omwana wange ono ali mu kkomera ekitalya ali mu kkomera eruzira era omusango muvunaanyizibwa bwe guno bamusalira okumala emyaka 10 emyaka 2 emyaka 3 nga bwe mwakola ki akimanyi so kyekituluma era kyetulwanirira okulaba nga abantu baffe bakola ki bateebwa oba abantu baffe batubulya gye bali oba abantu baffe bawozesebwa Nabbanja Prime Minister yavaayo n'akola statement ye mu mawulire nti John Bosco Kibalama bamukwata ye n'abamu ku bantu abalala mu National Unity Platform bakwatibwa batta abasirikale mu bitundu by'ekibuga era Kibalama bamukwatira ekakiri bamusiba era ye n'amala okonfaminga nti Kibalama be bamulina lwaki olwaleero avaayo n'abyegaana oba olowooza lwaki yandibadde olwaleero avaayo ate n'abyegaana kubanga emabegakawo twamulaba n'abyegaana kati olwaleero bw'obanga onoonya omuntu kubanga ogenze n'okiŋŋamba bw'obanga onoonya omuntu ayinza okukuyambako okukutuusa ku bantu abo abawambi ndowooza omutuufu yandibadde Nabbanja omugamba bigambo ki Nabbanja nga ye yavaayo n'agamba nti amanyi Kibalama waali era ndowooza kakusa omukisa guno gwa TV yaffe eno tegeeze mwanyinazi Nabbanja nti maama wange oba mwanyinazi kyabadde kyansa n'oleeta abantu abo bayogeddeko nga Kibalama n'abalala beyogerako ti mwe mbalina era mubakutte kubanga abantu baabwe abaganda baabwe famire zaabwe zeetaaga zirabe ku bantu abo zeetaaga zimanye abantu baabwe ekyabasibya so kati budda n'otandika okwogera leero oyogera kino tubalina ate nkyo kyegaana kiba kikyamu nnyo so kikakatako Nabbanja oyambe famire z'abantu abo abantu abo balagibwa gye bali kubanga nawe oli mukazi muzadde ngeri gy'oli omuzadde ekiba kirungi omwana wo kubanga tumanyi wa gyali omwana wo kubanga tamanyi wa gye bamusibira Kibalama alina abantu be alina famire ye alina omukyala n'abaana gye bali etwali abalabirira so kyekikola makulu kubanga kukiwulira nga gwate Prime Minister akulira leader of government nga leader of government ate gwe ozanyira mu bulamu bw'abantu so omuntu obalina kiba kiteeza gavumenti ekola ki ebalina naye wagi mbakuumidde so kiba kirungi omuleetera abantu omuleetere bafamire ye bamulabeko so ze kyendowooza kyabadde ekyensa aleete abantu abo naye oba tobalina wayogera ebyasamwasamwa naye oba balina baleete so ekikola amakulu bw'aba tabalina yayogera ebyasamwasamwa alina kubisasulira yayogera ebyasamwasamwa ekyeŋŋambye yayogera ebitakwataganye naye ng'ate abantu abawambibwa kubanga kino nakyo kyatusindikiddwa tukikubuuza abantu abawambibwa oba abali mu busibe tugambe bwe tukikuuza bangi waliyo Abibu Buwembo abeera saidi zeye erubaga erwaleero mulabyeko ne mu kkooti waliyo Machete waliyo omukyala Olivia Lutaya waliyo abantu bangi amannya nyinza obutagajjukira tenza gamalayo lisi y'abantu baffe bakwatibwa lwaki muteeka nnyo essiramu lisimbye nnyo ku muntu omu Kibalama ng'ate abawambe bangi nedda muganda wange nze nga ku lwange ngaayiza kati omusango omusomesa w'emitiana sikaza tutadde ku muntu omu essira lyange nze nditadde ku basibe baffe bonna abakwatibwa basibe baffe bonna abasibe b'ebyobufuzi abasibe bonna basibiddwa nga tebalina musango bonna nze nsaba babatubuulire wa gye bali bonna nsaba babatwale mu kkooti bawozesebwe era gubasinge oba gukole ki baguwangule kubanga amateeka gagamba omuntu oba innocent nti nga bamaze okusalira nti bamukoze ki ogukusinze kakati kitegeeza bati banna basalira kitegeeza tebalina musango so bwe bati balina musango mubate so mu ngeri nze mbadde ndowooza nti abantu bonna abakakwatibwa ennaku zino abakwatibwa emyaka 3 emabega
myaka 2 kitundu n'abakwatibwa ewiiki ng'emu emabega bonna tubali tubasaba bakole ki abatuwe bateebwe bajje bakole emirimu gyabwe. Kati ensonga endala wonaliwo omuntu atugoberera gye yandiyagadde okuba nga awulirako mubanjiza era mukoze buli kimu ekisoboka okulanga mubanja abantu bamwe olowooza si keekadde muveeko ku siteepu y'okwogera obwogezi nga mubanja mwogera bwogezi tewandibaddewo embeera yonna eteekebwawo mubabanjeeko mu mbeera endala kubanga mubabanjiza tebababawa abamu babawamba tetunaba na kugenda mu kalulu 2019 abalala 2018 abalala 2020 abalala babatwalira mu kalulu mwenyewe tebanaba kubanga balabika okubanja mubanjiza social media mubanjiza mu palamenti ababaka ba palamenti twabalabi mwabanjiza tewaliiwo nkola ndala gye muyinza kuteekawo nti kati bino byonna biganye twagala abantu baffe mu ngeri ndala era tubanja omanyi buntu bwosaba kyoyagala ng'osaba ekikyo tokoowa oli waba yakuliddeko yakwewolako ssente zo naziwa naakulyaza amanya tukoowa mubanja olijja kugenda mu maaso nga tubanja abantu baffe action tuzikola bamemba baffe ba palamenti bazikola beekalakaasiza babikoze buli kimu ekisoboka era nsaba buli muntu kyasobola okukola akole ki akikole nange asobola okwogererako ku radio ku tv yaffe nenzijukiza kuba mmanyi bagiraba era batulaba nange asobola okwogerera ku tv nebagamba naye abantu baffe mbate nange nkoze ogwange n'abala bakole ki bakole ogwabwe nekisinga obukulu twagala abantu baffe nga bavuddeyo mu ddembe bajje begatte ne famire zaabwe tugende mu maaso n'okulaba nga tambuza eggwanga lyaffe. Honorable ensonga endala nga tumaliriza kubanga eddakiika zo zirabika nga zitambuliridde zatuweereddwa waliwo ensonga endala gye mbadde njagala okuba nga twogerako ng'ogyeko emigga abasajja gye bakuba olunaku lwa independence n'embeera gye bakuteerawo batutegeeza nti gw'omu abakulembedde embeera ya Ffunga saidi zeeno emitiyana omuntu yandyagadde okuba nga amanya tutuuseewa oba mutuuseewa mmwe nga abakulembeze b'ekintu kino ekya Ffunga okuba nga mukunga abantu mu kitundu kino mwova abantu obakunze era muli kulepo ki mukituusizaawa mutambudde mutya n'embeera bwetyo musiigire ekifaananyi ku mbeera eno eya Ffunga mu kitundu kino ekya mitiyana yaffe nga banamitiyana Ffunga egenda ddala bulungi mu maaso era abantu baffe ab'enkyukakyuka bayaayaana bangi buli ssaako yongera kugaziwa enamba yongera kulinnya era nebitukola birabika bakuwa ekyakasembayo recently ttiimu ya Ffunga nga nze ngikulembeddemu omusomesa Isaac Tomusange nakulemberamu twasobola okugulayo ka ambulance ng'abantu ba Ffunga okuyambako obwetaavu mu kitundu kyaffe kubanga abantu baffe bangi badde balwala abantu baffe bangi abakyala badde bazaalira ku bodaboda nga batuusa mu malwaliro amanene agali eyo mu kibuga Mityana wamu ne Kampala naye twafunye ambulance ya Ffunga era ekola omulimu ki munene okutambuza abantu era bakirabye era bagimanyi bagirina etambula amadwaliro ag'enjawulo Kiryokya Weri Bulera Ekikandwa yonna gyeri era eyamba ku bantu baffe nga ke kabonero kubanga twavudde mu bigambo by'okwogera obwogezi kunga memorizing kunga no twavudde mu by'okwogera obwogezi tuteka action katwaguza ambulance yaffe okutambuza abantu baffe abalina obwetaavu ate tetumaze tulina mu kuzimba bwerosi ku byalo era banaye mwandaba baliwane nabali eyo baganda banywe tamula nabo kibanange obwerosi mwongeremu amaanyi mwesimbewo mulabenga tuwangula abasajja no ku level zonna nga bana bagamba tulina okuwangula NRM ku level zonna tandika ku level ya wansi ba ku level yaki eya waggulu so muzimbe obukiiko bwonna tubenga tubwenyigiramu tiimu yange nanga bamwemanyi mbamanyi kuli ku kyalo tiimu yaffe kweri ewerera ddala wejalo na mu byefuge tiimu musomesa tiimu Ffunga tiimu nu tubenga tukola ki tuwangula okulonda tetumanya sajja bali nakuteekerawo okulonda kwa LC1 buli bali nawulire ku mikutu byalabikakaawo nga 16 November ate November batuuse tetukyawulire babigambi tebiriyo bikyamu niwe nawe banabireetera tetunogenda maaso iso Ffunga ekola mulimu gwayo ekunga abantu mobilizinga ate tekomyawo Ffunga enyigide mu bulungi bwansi ku buli kyalo Ffunga ekola ebyayo era abantu bakola obulungi bwansi buli twali Bulera nene wiki ewedde nabadde eyo matte mundeeyo eralinga tukwerula oluzi tiimu yange yabaddeyo nana so tuba tutambula kyobola olusi mutandaba ku mukutwano nga sobodde kubeerawo nga ndi mu kyalo ngeza okulaba nga nzimba structures zaffe eza Ffunga okulaba nga zikola ki zitambula era nga zisobola okulaba nga kubanga nze mmanyi okuwangula Museveni tetuyinza kumuwangulira ku bigambo wabula structures tuzimbye ku ground waliwo ekibuuzo era kyenkakasa nti abatugoberera ku Edison TV abatugoberera ku Shalom Television Uganda kyebandyagadde okumanya okusinziira ku ngeri gy'onnyonnyoddemu ekintu ekyo okusinziira ku activities zetulaba ku ground wano mu Mityana abaana bangi bavuddeyo nga bakomplayininga nnyo nti mwabawe essuubi lino ebintu bye tulimu byakuggyako omusajja byakukyusa buyinza era ne mubalaga
nti akalulu mukakoze emirundi gyonna mulonze omusajja ne mulonda nga temulonda naye n'abanga akola ki addako n'asigala nga yeerayiza abaana bagamba tetwagala activity yonna etuzza mu kalulu abantu bano activities okusinziira ze tulaba ku ground omuntu takirabenga nti bino byonna ambulance muziguze bulungi bwansi mumukola activities ez'enjawulo zonna ezefaanana bwetyo eza activity nga ziringa ezisindika abantu okugenda mu kalulu ka 226 ate abasinga obungi wano kyenkakasa tebandyagadde kiwulira ekintu kino atulaba oyinza muwa message ki abadde yeebuuza ekibuuzo ekyo oyinza muwa message ki bubaka ki buyinza omuwa ku nsonga eyo ensonga entuufu nnyo kubaga tekikwewunyisa olwaleero oba enkya gavumenti ya Museveni tugikubye ekigo ate tuluse 226 bamugawe kisoboka olwaleero oba enkya ng'ekubiddwa ekigo Kyagulanyi twamalira okulondera akalulu awangule ekyaliwo si ekiriwo kati otuuka ku kyalo ekimu nga abamu baali nga balowooza n'okulowooza nti kigwali muyaga ndigwajja imaye muyaga kibeera weevu bwejja ekuba n'egenda n'abagavumenti balowooza nti weevu yaze yakoze eki yageze ne bamutamu atambule ne balabye ekyabaddewo mu Uganda gye twalambudde so kati na kino ekyokulanga Museveni agenda tuyiya mu ngeri zonna ez'enjawulo singa twatuuse 2016 kyekibeerawo 2026 kyekibeera tuzira kazire bwe tugamba nti bwe tumuwamba olwaleero tulina obukulembeze ku byalo muyinza okuwamba gavumenti muteeka nemugigwangu naye mwe abakulembeze nabayambako okutambuza gavumenti eyo kubanga olwedde abaliyo mumanyi gye bagwa oba okitegedde era mu ngeri eyo tugamba n'abasobola okuyingira amagye bakole ki bagayingire singa tuba tusinze nekyawangaala netutukuba eri tuba tubeera tulina amagye agali ku saidi yaffe obukulembeze buloko community eri ku saidi yaffe n'obukulembeze buli level tuba tukola ki tubulina structure gye tuzimba ate era engeri y'okumanyisa abantu duku ekola ki ejja kati president waffe n'abatukulembera kiba n'atugamba kino kyetulindidde tukole ki tugende nakyo so saagala tuddawo tulowooze nti akulonda tujja kubeerayo kukyayinza okubeerayo kujja Museveni tukimanya kikozesa nga kabonero akokulaga nti yana democracy era nja kukozesa nga muganda wange taata waffe oba mulwanyi munnaffe Kizabe yagambye temusuubira kuwangula Museveni musulukalulu nedda naye tusobola okumuggyako mu ngeri eneekola ki esoboka naye tera kubanga twetegese mu ngeri yonna ekola ki esoboka singa agenda enkeera kyekibeerawo singa tumutwala omwaka okujjako kyekibeerawo musobola mwalaba ebyali bya Kabaka wano byagenda ekayunga bwelekuba mugaane bugerere essaawa ena gavumenti yali emaze okugwa ne bwabulawo omuntu ayimirirawo oba kitegedde okuteekateeka singa ekitundu ekyo ekyagwa ekayunga kiddawo tuba abantu wetuli kale bwetyo bwe tulabise olunaku olwaleero mwe bali kubanga mutambudde naffe ku Redzone TV ku Shalom Television Uganda n'emikutu gyaffe emirala gyonna akutusinzira okubanga tukuweereza olwaleero bwetyo tulabise ne musomesa Isaac Twamusange tubadde mitiyana naye munzikirize obudde butukutte leka tubeere nga tubeerekereza tujja kumukomyawo buli lwakusatu puroguramu eno ebeerako osobola otusanga ne ku social media platforms zaffe endala Facebook gye tuli Redzone TV, Twitter gye tuli, Instagram gye tuli ne TikTok osobola otusangayo naye nga atanaba kubanga osubscribe nga nyongera okujjukiza kikole tubeere nga tutambula bwe tulabise olunaku olwaleero